أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم. Sookera ddala ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa era ne mwebaza olwa byonna naddala okutuluŋŋamya eri eddiini eno y'obusiraamu ate n'atuwa ekyengera eky'obuluŋŋamu ate era n'atufuula mu benkizo bakuŋŋaanyiza wano ekiro akawungeezi ka leero nga ye Allah yennyini yasiimye okubeera nti atukuŋŋaanya wano era ne neebaza bannaffe aba Thurayya Islam Media olw'omulimu guno omulungi gwe bakakasizza nti ddala bagwagala era bagusobola kubanga omwaka gwa kusatu nga bazze bagukola. Ne neebaza basheekh abakulu abeewaddeyo okujja okufuula olunaku luno olunaku olw'ebyenjigiriza era n'okujjukanyizibwa ku nsonga y'eddiini. Sijja kutwala bingi kubanga abasomesa bo we bali. Njagala kwongera kubaaniriza wano ku Makerere University Business School. Ffe tulina essanyu lya nsusso okubeera nti mutwagala nnyo bwe muti era tubeenyumiririzaamu nnyo okulaba emiti emito nga ddala mujjumbira ekigambo ky'eddiini yammwe era nga mukyagalira ddala ne mwefiiriza ebijjulo kubanga ennaku zino 10 newankubadde za kunyiikiira nga sheekh bw'abadde ayogera naye ate zirimu n'ebijjulo bingi, naye abavubuka okubeera nga mwerekereza ebijjulo ebyo ne musalawo okujja wano, ekyo nakyo kyankizo tukibeebaliza era tusaba Allah kibasasulemu musera. Mu aya eyo gye nsomye Allah atugamba kukola. Ekituufu tuyinza okwagala eddiini, tuyinza ogyambalira, tuyinza ogifaanana, naye nga tuli zero mu kugikolerera. Abantu bangi eddiini boogeza njogeze ate ne babeera bakambwe nnyo, naye okubeerawo ne kye bakoledde eddiini eyo nga kisangibwa nga kizibu. Abasinga obungi eddiini byekoze ate bye beeyagaliramu nga tebalina ne kye baali bakulembeza ku byo. Aya eno Allah yalagira mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okugamba basahaba naddala abo abaali baawukanye ku ntabaalo z'obusiraamu nga tebaagala kugenda kuzeetabamu, abaali basigalira okugenda okulwana, Katonda nga abalagira bakole. Okukola kuno kwa mirundi ebiri: okukola ibadat, okuyimirizaawo okusinza Allah nga swala n'ebirala byonna ebigoberera, naye ate waliwo n'okukola okwokulaakulanya eddiini yaffe ey'obusiraamu, kubanga jihad kimu ku byo. Okubeera nti abantu baavaayo okugenda okutaasa eddiini, okugirwanirira, okukuuma ekitiibwa kyayo. Naye ate jihadi erina ebifaananyi bya mirundi mingi. Eyinza obutaba jihadi ey'okulwanagana entalo, n'ebeera jihadi ya kuzimba busiraamu. Era kyendowooza nti mu mulembe guno gwe tulimu kyandibadde kikulu nnyo okubeera nga jihadi gye tulina ya kubeera nga tupulaningira busiraamu, kubanga obusiraamu
bulina ekizibu ekibulwanyisa, ebibulwanyisa bingi nnyo nnyo nnyo. Ebintu ebyonoona eddiini yaffe biyitirivu n'abatajagala bangi, era muwulira ebiriwo mu mawanga amasiraamu, muwulira ebiriwo mu mawanga g'ebuwarabu, muwulira naffe wano bye tufuna wano bye tubeeramu olubeerera. Naye kikwewuunyisa nti awamu n'ebintu ebyo okubeera nti bigwawo, abantu tuganye okuzuukuka okubeera ne kitukola ekiyinza okukakasa nti obusiraamu buno bujja kugenda kukola ki? Bujja kugenda mu maaso. Abantu bajja bwagala, bajja bwettanira, bajja kubeera nga babwenyumiririzaamu. Olowooza ennaku zino kyatwala omuntu mu muzigiti ogw'essubi? Abavubuka nga mmwe musobola okuyingira omuzigiti gw'essubi? Temuliyita ssabo? Naye babagambye nti ffe si gye twali tusaaliramu, twali tusaalira mu mizigiti nga gya ssubi. Naye kaakati twagala bwe giti n'egisinga wano. Naye ate abanajja oluvannyuma lwaffe bajja kwagala gya kalina nga gisukawo na wano, balyoke bategeere nti ogwo muzigiti ate bagugendemu. Ebintu ebifuula emizigiti gino ekyenyumiririza ze awukaafu zino, okubeera nga tuteekawo ebintu ebifaanana bwe biti. Ebintu bino nga biri multipurpose, nga biwanirira ensonga za njawulo. Ekisookera ddala tubijja mu ssente, okubeera nga ziyimirizaawo emizigiti gino n'okugikulaakulanya, tuleme kudda wano mu kusonderera buli lwe tuzze mu swala omuntu n'atandika okweraliikirira eswala kubanga bajja kumusabirayo ssente. Ekyo kiba kitegeeza tetulina planning. We are very poor at planning. Tulina ebintu bye tusobola okuteekawo ne bituwonya embeera eyo, n'ebimu ku byo bye bino awukaafu, era bazoogeddeko ddala wano ku makya. Teri muzigiti guyinza kuyimirirawo bulungi nga tegulina wakufu efaanana ng'eno. Mulaba haramu ez'e Makka ezo ziriko awukaafu ezizitambuza, era temuwulirangayo nti basonderera ssente ez'okulabirira haramu y'e Madiina oba ey'e Makka. Lwaki? Kubanga zirina awukaafu. Wakufu eno gye tuliko wano yeeyo yennyini gye mulaba. Lwe mwali wano twali tetunnagitandiika, naye mukomyewo ng'awo we tutuuse era nga tutambula tugenda mu maaso. Twandibadde twagala ebeere ya myaliro 3, naye ffe tukyalowooza nti tukome ku gwokubiri. Naye nga tuteekwa okukola ekintu kino olw'ensonga zino ze njagala okubannyonnyola. Wakufu eno awamu n'okuba nti eri facility mu kulabirira omuzigiti guno n'ebigenda mu maaso ebyenkulaakulana n'ebirala byonna, naye wakufu eno mulimu facilities ze twagala okukozesa okwetendeka mu bintu ebyenjawulo. Babeere ba duaati, babeere ba kudhaati, babeere abasomesa mu masomero ga Quran, babeere ba business people nga bwe tumanyi nti ife abasiraamu eyo area gye tusinga okunyigiriza, naye tuginyigiriza nga tugikola mu ngeri ya butanwa, mu ngeri ye bwetyo tevaayo. Twerimbalimba nti tukola naye nga tetukola. Twagala omuntu bajje bamu trainingire wano mu business skills and management, kubanga ogwo nagwo mulimu. Omuntu bw'abeera n'omulimu ogufaana bwe guti asobola okusasula zaka, asobola okutoola saddaaka, abeera tasabiriza, era aba amanyi ekitiibwa ky'ekiseera wano kye babadde batuyigirizaako. Naye ebintu bingi bituyitako nga tetubiraba. Tulina engeri gye twawukanayawukanamu naddala mu maka gaffe, abaana ne bataata, bataata n'abaana, abambi n'abakyala. Tewaliyo
counseling institution mu Busiraamu wano. Naye nga ddala lwaki tebeerayo? Lwaki twerowooza nti ffe tutegeera ebintu byonna? Kyenva mulaba tulina ebizibu era twetaaga tuteekewo institutions ezifaana bwe ziti tusobole okufuna abakugu batuyambeko tulongoose engeri gye tulabamu ebintu. Emirimu mingi egitwetoolodde neetukaaba bbula lya mirimu, so nga ate ebintu bingi tusobola okubyekolera wadde nga tetukozeseddwa. Sheikh obwedda ayogera wano ku entrepreneurship, abantu okubeera nga tuyiiya n'okukozesa ekyo kye tulina, naye mu kifo ky'okukozesa bye tulina ate twonoona bwonoonyi. Buli lwofuna akatono k'ofunye, omuntu obusente bwofuna butono, naye ositudde amasimu 4. Amasimu 4. Oba tonnagula mmere oteekako airtime. Ate airtime abeere ng'agenda okukola ebintu ebigasa, naye just whatsapp download kano kali n'omugamba nti ebyo bifunyemu ki? Ebyo bye tulimu, naye ng'ebyobwononefu ebisinga obungi okwo kwe biri. N'olwekyo abooluganda twetaaga ebintu bino, twetaaga ekintu ekifaanana nga kino, era nkubiriza abantu mwenna gye muli mutwale message eno eri abantu bonna abalina emizigiti bagiteekeko wakufu, kubanga imaamu ateekwa okusasulwa, ate imaamu yabakulembera mu masjidi ateekwa okubeera nga tasabiriza, tateekwa kubeera munaku. Ate masjidi eteekwa okubeera nga yeemalirira era nga nnyonjo. Masjidi eteekwa okubeera na activities ezo eziyamba abantu okweŋŋanga ebizibu bye balina. Ate masjidi ye senta ya daawa, mwe tupulaningira butya bwe tuyinza okukola daawa entuufu, etaliimu kuvuma, etaliimu nnyombo. N'olwekyo tuteekwa okubeera nga tukola buli masjidi yonna ebeereko naki? Ne wakufu. Masjidi yonna etalina wakufu bw'ogiyingiramu omala eddakiika emu n'ogamba naafuluma ddi, toyinza kuwangaaliramu, kubanga buli kimu kyonna ekibi kyesombera mu masjidi eyo. N'olwekyo tuteekwa okukola ekintu ekifaana bwe kiti, era ffenaffe tubagamba nti tulina obwetaavu obw'okumaliriza ekintu kino. Ekintu kino kye tukola si kyaffe kya buntu, naye tukolerera Busiraamu, kubanga institution ng'eno eya gavumenti okubeera nga tufunyemu ettaka lye tuzimbye mu masjidi erifaanana bwe riti nga bwe muliraba, ne batuwa n'ettaka eddala eryo ne twongerawo wakufu eyo. Saagala mu kitwale nti kya muzannyo. Ate okukuuma ekitiibwa kyaffe ekyo tuba tulina okubeera nga tuwagira pulojekiti eyo. Ate tolowooza nti ojja kugiwagira na kinene ne bwe ziba siringi 100. Bw'obanga ojja kusobola okwewaayo tuwe 100 buli lunaku okumala emyezi bwe giti, nakyo tujja kusanyuka. Ekikulu buvunaanyizibwa na bwesigwa, okubeera nga buli kiweereddwa kiteekebwa mu nkola nga bwe kisuubirwa. Embeera eyo tugezaako ogikolako n'obuvunaanyizibwa obw'ekitalo. N'olwekyo tubasaba twegatte. Bwe tunaaba tuwadde ekyokulabirako wano, abantu ewalala nabo bajja kiraba bakikolereko. Edda twalindanga emizikiti gino gizimbibwe kuva Buwarabu. Abawarabu bwe bajjanga wano tebasobola kuzimba muzikiti munene bwe guti, tebagusobola, bakuzimbira akazikiti katono, era ng'ate bakuwaako condition nti nannyini kuwa ssente takkiriza kugattako muntu mulala yenna. N'olwekyo zino ze tukuwadde ze zirina okukola. Naye twazimba omuzikiti guno lokale nga tekuliko ssente eva Buwarabu. N'olwekyo tuli sure nti nakiri ekizimbe tugenda kikola ki? Tugenda kimaliriza. Naye nga that is the way to go. Ebintu bingi nnyo ebituluma. We need to research.
abasiraamu tetulisaakingako n'akamu. Oli agenda na generalizinga naga omanyi industry ey'abakinjaaje yaffe abasiraamu naye bwe kiri bagenze tebagitunyazeeko, naye nga ddala industry lwaki teyandibadde yaffe ate nga nkulu nnyo. Tetulina research, twetaaga tuteekawo research desk ezinoonyereza ku bintu ebitukwatako byonna, tubeere nga tetwogera bwogezi, bibeere byanjigiriza, bibeere bya bizinesi, bibeere social problem, bibeere political. Kwegamba oli aleme kuva eri n'akola statement nga eri sweeping statement naye ng'ate mwenna abambazizza ekintu kye mutamanyi. Lwakuba tetulina bintu bifaanana ng'ebyo. N'olwekyo saagala kubamalira biseera bingi, twagala tukole enkola ennuŋŋamu. Era neebaza aba Thurayya okubeera nti balina olukuŋŋaana luno lwa buli mwaka. Nekyagala tukolenga focus ku nsonga ezitukwatako, tuvengawo nga tukoze strategies ze tujja okwebuuzaako omwaka oguddirira nti bannaye tukozeewo ki. Twali wano ne twogera ne batubuulira ABCD naye tutuuseewa kiki kye tukoze ku ebyo. Abaana abavubuka temukyawasa, ensonga nnyingi zemuwa, naye waliwo alikola research okusobola okuggyayo problemu eyo bulungi. Ye solution ki eyinza okukolebwa? Abavubuka muwase, abavubuka muwasa naye n'okutamuta. Divorces ziyitiridde obungi. Lwaki? Do we have a research about that? We need to do research. Abaana baffe ab'obusiraamu bangi batwaliddwa, mukimanyi? Bangi batwaliddwa naddala abawala. Naye do you know the reasons why? Ye solution ki gye tuyinza okukola? N'olwekyo tuleme kutwala nti tuli kuzimba ddiini ng'ate tetugikoleredde. Eddiini tugikolerere, tukole pulaani ezimala, ne Allah ajja tuyamba. Era kyekyo kyatulaganyisizza mu aya eyo nti bwe tunaaba tukoze ye yennyini ajja kulaba kye tukola, n'omubaka Nabbi Muhammad ajja kiraba, n'abakkiriza bonna abaliwo n'abalijja n'abalibeerawo bagenda kiraba kiwakola, era bakyogere nti gundi yakola ki? Ye yakola kino. Ate oluvannyuma bwe tuddayo eri Allah era naye ajjeyo fayiro atulage biki bye twakola okuyimirizaawo eddiini yaffe. N'olwekyo bannange tweweeyo nnyo tukolerere eddiini, tuleme kutuula butuuzi nekulowooza nti eddiini ejja kwevuga yokka. Eddiini tejja kwevuga yokka, eddiini tugipulaaningire ate tukole. Essente tuzirina, tetuli baavu. Nange nzikiriziganya ne sheekhe yabaddeko wano, kuba tetwetaaga kinene, siringi 10 bwe kitumala. Every day ng'omuntu wekomitinze okuwaayo ennusu 10 olw'obusiraamu, enkulaakulanya y'obusiraamu. Eddiini ekulaakulana naye n'ennusu 10 tosobola kigaba. Olwo tuli luddawa? N'olwekyo bannaye twetaase, tutaase obusiraamu. Allah ajja tukolera ekisingayo okubeera ekirungi. Saba Allah ekitiibwa nga bw'atukuŋŋaanyize wano akkirize olukuŋŋaana lwaffe luno, ate atusobozese ennaku zaffe zino nga bazituyigirizaako okubeera nga tutegeera ekitiibwa kyazo. Tubeere nga tuli wano mu muzigiti oba ewaffe mu maka gaffe, wabeerewo ekyenkizo kye tukola okubeera nga tujjumbira mu nnaku zino ez'omuwendo, ate twegayire Allah akkirize byonna bye tunaaba tuzikoleddemu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.